This is too much. This is too much. Obwavu bungi nenda kola nti. Hello, mkulu Timothy. Ogamba otya sewo? Jebaleko. Okay, kyembadde nkubuuza oliko wa? Mbadde njala kwogerako naawe. Mwana, nina ekizibu kyembadde nsaba kunnyambamuko oba gy'oli nzijje simanyi. Okay, I'm coming. Okay, let me come right now. Okay, bye. Honey? Honey? Yes? First come. Yogera nno. Yeah, kyembadde ngamba. Engato zange ziddugala ate ngenda ku mulimu. Bale nsaba ondongose ku ngato zange then nsobole okugenda. Osaba olagira? I mean clean my shoes. I'm going somewhere. It's late. It's coming to 10. I was supposed to have left by 9. Zino zigenda kwera ssaawa 4. Kwegamba tolina mikono. Tosobola zeeyoleza. Are you talking to me? And you are talking to me. Yes, I'm talking to you. Mukazi wattu ndikola emirimu mu nnyumba nkooye n'okkoowa ebyokkola nina bingi nnyo. Otudde osowodde ompita nzije nkwoleza engatto zo. Mukwano, wuliriza bulungi. Omutima bulungi, longoosa kwata ka brush n'amazzi oziyiseeko, nyambale ngende. Naawe osobola okukwata aka brush n'amazzi n'ozooza n'oyambala n'ogenda. Are you talking to your husband? And you're talking to your wife. Okay, if you're my wife, then clean my shoes, I go and wash. What if I refuse to wash? What's wrong with you? Okimanyi abakazi abalala balabira abasajja baabwe n'amwoleza ku ngoye n'amugololera n'amufumbira ku mmere. Naye nze musajja wattu neefumbira. I for myself. What kind of a woman are you? I'm that woman whom you married. Abakazi boolaba mu kkuba abakola ebyo. Basajja baabwe babawa ssente z'okusiba enviiri, babawa ssente z'okukola enjala, babawa ssente za make-up, babafaako mukwano. Exactly. That's why I'm telling you to clean my shoes so that I can go and look for mine to give you. You go and plait your hair. Kati nakola nti nafuna nti amaanyi agakuwa ssente nga even you can't even do for me something small. Cleaning my shoes just. How do you think I'll get that courage, that boldness? Ugamba nti, you know what, honey? Sente zizi nogenda mu saloon. Nawe oli musajja. Sente mmeka ezo z'ogenda onnoonya? Kwegamba sente eza leero z'ogenda onnoonya zigenda okunteeka ku pressure njoze engatto z'omusajja. Omusajja agenda noonya sente. Bukadde bwa sente mmeka gw'ogenda okumpa? Tumaze bbanga ki waneno nga togula munnyo ne sukaali byonna nze abigula. Madam. Tondeekaanira sirika njogere. Wemba njogera naawe sirikako. Toli musajja teweebala mu basajja. Oli kasajjasajja. Pozi n'ekirala. Omusajja omwavu tebamukolera mirimu. Tonkooya. Do you know I'm your husband? I'm your wife. I'm not your housemaid. Guno nja funa omukyalo omulala. Asobola okundabirira. I'll get another wife. If you can't really take care of me as your husband, then I think I should look for another wife who will take care of me. Kwegamba mu abasajja babagamba muli baana fa abakazi fa ababazaala. Sikulagira naye njogera mutima mulungi nga mukyala wange onnongose ku ngato ngende. Nange njogera mu mutima omulungi omwami wange weeyoleze ku ngatto weekunganye bulungi ogenda onoonye ssente. Pozi n'ekirala yanguwako kuba landlord yazzeeko wano. So you mean you're not going to clean my shoes?
Nkugambye landlord yava wanene byengatto tobingamba nze weeyoleze engatto zo. Nga ngenda kunoonya ssente tusonsasula landlord. Tulina ebyetaago bingi. Naye at least you'd appreciate me ebbanga lyenkulabiridde. Ebbanga lye tumaze ffenna obadde oli obadde weebaka. Era yadde onangira obwavu naye there are some things at least I've done something. You're eating, you're drinking, you're sleeping. Kale tetuganye toyambala ngoye za bei, but at least I've been trying my level best to take care of you. Appreciate that small thing. Sinze yakugamba obeere ne kapeeya akamu ak'engatto ozambale Monday to Friday. Basajja banno bambala engatto ne bakyusaako. Kyusaako ku ngatto oyambala endala genda. Yafuna omukyalo omulala ndabidde kyaleka. Basajja banno bali eyo bakola. Oli wano weewuunya okuniriza bibuuzo wano. Nakulangira obwavu. Kyokka n'ofuna ssente nga batandika kale musajja yansulawo okubale namuzimba. Omanyi genda. Yabyekolera. Mazima gali nti yadde kasajja kange kaavu naye nkaagala. Atolina byokati gwe mwavu takugulira yadde n'akantu labayo bw'ofaanana soka weeraba omuwala omuto nze nkutunuulira nga sikumala si gwe yali agala bino ebya makeup yone nga wasiiga mu mwana naye ne kati ne ka lipstick akebbiri buno obwa bulijjo ne ka lip gloss kenyini kakulemye okweteekamu mwa musajja wange mwagala so what kale wamanyi it's all about you. Besides that, okimanyiko tina kakasajja ewaabwe balinamu kasente sente just ko ke kanaku ngako naye ewaabwe balina ettaka ate nga ddene Ettaka? balina ettaka nze nga emumanyi balinamu naye ko kali awo manyi keefuulamu tekagala kwogera n'abantu bewawaakwe naye nga balinamu ku sente so mbadde nyinawo kaddeeyo mbadde nyina suggestion kozi kyemanya ako kagayiko kakwagala nnyo nga wokiwulira Era nange nkaagala. Kasajja kange nkaagala newankubadde tekalina ssimu. naye kaavu ekyo bikyali awo bw'ogenda oba bw'oddayo kati kakwate womanyi ti nowosobola okukakwata ne kasumulukuka omubiri gwonna nga buli kyoyogera tekaddamu. Olaba Sooka osomemu. mukimanyi osobola okukabaliramu gundi ne kagenda ebweru ne mufuna ssente. Nga kooke kagenda ebweru. Naye mbuuza otya bagenda kati ejjuka temulina ssente. Fulita emboozi. Mugambe agende wawo atunde ettaka ombaliremu katera kakagenda ebweru nga wobimanyi naawe. Ate kati bwalemerako nagamba nze ngende. Ogendewa Ebweru. of course tekisoboka nkimanyi akwagala era kyogenda omugamba kyonna agenda kibaye agende natunda ettaka lyewaabwe nafuna ssente ate jjukira ettaka lyabwe ddene nze waabwe manyiyo balina ettaka kati bw'alitunda bwati jjukira kati eri byonna byonna ffe tubikolako nga woobimanyi process yonna nga wokimanyi ekyangu alete ssente ffe tukole ku bintu tumalirize male okukwasa wati ssente tumanyi ekiddako Kyonna kikola. kuba kati obadde n'akasajja myaka emeka Myaka ena. ofunyemu ki
Okay, kasana gana n'okukazaayo. Eno oyogedde ensonga. Kirowoozeeko. Ate si ke naganye okuwoleza engatto ddu. Wangi nyabo. Sebo nga kampita ndi mu nnyumba ndi mu kwekolako mukazi wattu naye tetenkanya gwejangu yoleza engatto. Weekolako biki wasigaze yadde n'akantu konna ke weekolako nako. Kiri bubi. Ku byonna ki ekiri obubi? Ddala ssente nga wobimanyi. Nga nakugamba wano ng'ogenda ewa kasajjako wano nga gonneewalirako ofunye akasajja kalina sense banange funye omusajja alina ssente. Okirabe nti omuntu kyakulaga si kyali kati oli wano nsaba mitwalo 2. Funira emitwalo 2. Sina zino nze ngenda kukuwa. Anyway ngenda laba wansoke nkukweko omutwalo. Kuba kati mbadde nsigazaawo emitwalo 2 nina genda go radio sanze encloses. Kati nina transport okitingi kankweka akatwalo. Naye ogenda kuziriza ssente zange. Ngenda zikuwa nkusuubiza. Ani gogamba ali mu kusenguka? Nkuleeteddeyo ka juice gye nabadde. Nakupaakingidde. Nakupaakingidde. Otegeeza ki? Tevaayo gwe mpitewo. Waayo olaga wa? Oyingira weno. Simanyi waliwo ali mu nnyumba. Eno olaga wa? Eno tekyali nnyumba yiyo. Wavudde wano ngambye nti ndi musajja mwavu. Nti okwoyo kuba n'akasajja akaava kataki kakuyamba. N'ongamba ogenda kunoba okola eki? Ogende. Nakuyambyeko ne nkuzingira guno omufaliso gwe wajja nago. Bwe wali ojja wano wajja ne guno omufaliso. Ekyangu ekyo kiikyo. Ebbaafu yo ebyo byonna bye wajja nabyo. Engoye zo ziri omwo mu bbaaga. Eyo ennene. Kano akasawo akatono mwe muli make-up w'ebitundu. Ne bumiro obw'ebitundu. Kati ate naawe bintu tobitwala serious bw'otyo. Ndekayingire mu nnyumba. Ekyangu ekyo kiikyo. Ezo engato ziraba. Ozezo ngato zange. Naye ng'ekiki nti gwe yazingulira. Saagala sigaza kintu n'eki nga wakwata akasente ko n'okigula. Okutukole gambe omusajja yali mwavu kati nze amugagawazi. Buli kyonna kye wagula kyonna kye wateekako ssente zo oba twakigata byerino. Kwate kuba ogende. Mukwano kanyingire mu nnyumba nkuuli. Ani mukwano gwo? Ate oyingire mu nnyumba ey'omwavu. Genda kwata ebyo. Mukwano kale tuyingire mu nnyumba banneiba bali ku nsonga. Banneiba? Ya, neiba. Linda. Ninde kwoki? Bali tuulira tuyingira mu nnyumba we tuba tusotingira ensonga za. Wano obadde ogenda ogamba buli muntu kuno nga bwe ndi omusajja omwavu. Kati saawa zino owulira nti banneiba batuwulira. Nya, kwata omufaliso gw'ogende. Kale mpuliriza. Labayo, nsaba kunsonyiwa. Kiri bye nkusonyiwamu. Genda ofune omusajja omugagga. Genda ofune omusajja omugagga. Omusajja n'onangira obwavu nga n'olugoye lw'oyambadde nze yalugula. Emmere gy'olya nze agigula. Ennyumba mu weebaka nze asasula ebbanga lye tumaze ffenna. Naye n'ogenda kugamba abantu nga bwe ndi omwavu nga bwe sina kye nnina. Nedda, genda. Nsaba kunsonyiwa. Teri byakusonyiwa kanfuna omwavu munnange gwe ngenda okubeera naye akkirize nti mwavu afunye omusajja omwavu. Mwabagagga abagala abasajja abagagga mwambala obuteeteeyi ne mubalimba ne mulowooza muli bakitero. Genda kwate kuba ogenda. Kwata. Lindako oyagala transport kwata eza boda. Kati genda tambula ove wano. Va maka gange. Va mu nju yange nze ndi musajja munaku. Kwata. Zaki toyagala wa boda kutwala. Soko lideko. Nsaba kunsonyiwa. Nyabo osaba kusonyiwa. Wano ogenza ogamba banneiba nga bwe ndi omwavu
nze omusajja sasula ennyumba mwosula n'engoye zino z'oyambadde nzazigula ekizigo kye weesiga nzakigula emmere wano ewaka ngula emmere naye n'ogamba buli muntu nga bwe ndi omusajja omwavu nga bwe wanyamba okunjagala